Yes, ku Projan Media TV tukwebaza yonna gy'osinziira okubanga ku mukutu kw'oli ne nkugamba nti subscribing onyige n'akade osobole okubanga ofuna updates ezigenda mu maaso mu ggwanga. Wow, amawulire mu Uganda tegaggwa era ffe twagamba buli mawulire agaggwawo mu ggwanga Uganda tugenda kuba tugakutuusaako mu bulambalamba nga we galina okuba. Kale olunaku olwaleero omukulu amanyiddwa nga Eddie Kenzo oba muyite Idrisa Musuuza. Omukulu ono agenda kweyongera okubanga awujja bendera ya Uganda ng'agiwujja waggulu bw'ati olw'ensonga Eddie Kenzo agenda representinga Uganda wali ku Afro Nation Festival mu ggwanga erya Portugal. Owulira gundi presentation eno egenda kuba mu kifo ekimanyiddwa nga Portugal era egenda kubaawo nga 1 paka nga 4 July 2021 era ekifo kimanyiddwa nga Praia da Rocha Praia da Rocha Beach in Portimao, Algarve. Luno oluportugal luzibu wali e Portugal. Owulira. Then the Uganda's tourism ambassador omukulu ono Eddie Kenzo agenda sharinga stage ye n'abantu 15 amanya agakyasinze okuba amanene mu nsi yonna. Omukulu Eddie Kenzo ye stage gy'agenda obbaako. Naye wulira abantu abagenda okuba ku stage eno ab'amanya amanene Kenzo kwagenda okuba ngenda beeramu Chris Brown oyo American pop star fenna tumumanyi, mugenda baamu Ricky Ross oyo rapper alina ebirevu ebingi, mugenda baamu Biniman oyo mu Jamaica, mubeeremu Popcan, mubeeremu Wizkid, mubeeremu Timaya, mubeeremu Davido, mubeeremu n'omwana owawaffe wano Diamond Platnumz, mubeeremu French Montana, mubeeremu Chronix, Michael Montana, Kiza Daniel, manya Keys Daniels badde njoyedde Uganda, then ne Skepta, mubeeremu Burna Boy ne Gims. Bano bonna bagenda kuba ku stage emu ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Eddie Kenzo. Saawa zino tuli mu mbeera ya struggle, oyinza okuba tobifaako nnyo naye ne ba respect y'amaanyi eri eggwanga Uganda kubanga omukulu ono bwe lwagenda mu bifo ng'ebyo fulaga yaffe gye baba balaba. Fulaga yaffe gye baba balaba naffe bategeera nti yes Abannayuganda balina we batuuse, balina we bali. Era ekyo Eddie Kenzo yasinze okikola wano e Uganda okubanga internationally omukulu ono alina engeri gya raisingamu fulaga yaffe mu bantu abali international oba mu nsi ez'enjawulo okuyita mu nnyimba ze eza music. Ku Projan Media TV terigulire lye tulekayo tugakuleetera nga we gatambudde mu lunaku. Omulimu gwo kwata akade okanyigeko, onyige subscribe oleme kola nsobi yonna, oleme kola nsobi yonna kusubwa gulire yadde n'erimu. Wolisubwa n'olisanga nga lyayitako dda totwekwasa. Ffe wonyiga akakade buli eriggwawo jangu olirabe ogambe leero kyekiri mu ggwanga, bagambe kino na kino na kino, yesu otegere ebifa mu ggwanga oddeyo weebake. Kale oba oddeyo ku mirimu gyo, likinga, commentinga, subscribing.